Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Nsanyuse nnyo nate okuddamu okugabanako wamu naawe. Katwebaze Taata omulungi, weebale olw'omukisa guno gw'ozzeemu okutuwa okuddamu okugabana ku kigambo. Nsaba Mukama eddoboozi lino lifuuke contact point, buli aliwulira asobole okufuna okusumululwa, okutegeera, okumanya, asobole okuyingira mu kigendererwa eky'Obwakatonda ekyamuteekesa mu nsi muno. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Omwoyo Omutukuvu, weebale nnyo Katonda Kitaffe. Amiina. Amannya gange nze Musumba Sarah Swaga, nate nga nkomyewo okugabana naawe ku nsonga eya spirit man oba omuntu ow'omwoyo oba abamu gwe bayita omuntu ow'omunda. Ku mulundi guli twayogera nti bwe tuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kye tuyita born again, oba bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tugamba nti ffe tuli Bakristaayo, emyoyo gyaffe giba gizaaliddwa omulundi ogwokubiri, oba omwoyo waffe aba azaaliddwa omulundi ogwokubiri. Kakati okuzaalibwa kuno okw'omwoyo nabagamba kwefaanaganyirizaako n'okuzaala okw'omubiri, nti omwana bw'aba azaaliddwa nga muto aba yeetaaga obuyambi, aba yeetaaga abamubudaabuda, aba yeetaaga emmere entuufu, emmere etekaluba, aba yeetaaga mata. Tosobola kulaba mwana yazaaliddwa olunaku olwajjo gwe n'omuwa emiwogo ti emiwogo mirungi gye tulina. Olina okunoonyaayo ekimugwana. Kati n'omuntu bw'akkiriza Yesu Kristo ng'akyali muto aba yeetaaga okunnyonnyola ebigambo bino eby'Obukristaayo bitambula bitya, Abakristaayo biki bye tutakola, Abakristaayo tukkiriza tutya. Kati omuntu ono n'agenda ng'asobola okukula. Kati bw'atandika okukula ate awo naye n'alyoka atandika okubeera ng'abyetegerera ku bubwe. Kakati tuli ku kigambo eky'omuntu ow'omunda ono, engeri gy'akulamu. Nabagamba omulundi ogwayita ti omuntu ow'omunda ono okukula olina okubeera n'ebintu bisatu ebitandikirwako. Ekisooka, olina okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Ekyokubiri, olina okubeera nga oyaayaana okulaba nga okula oba weeyongera okumanya eby'Obwakatonda. Ekyokusatu, olina okubeera ng'olina discipline oba osobola okwefuga n'obeera ng'olina okukola by'olina okukola, kubanga tewali ayinza kukaka. Eby'okukula kw'omwoyo tewali ayinza kubikukakako. Olina bwakukakako ng'okule mu mwoyo ne wabeera musumbawo ng'ayagala nnyo okule, tosobola. Kirina kuba nga kiva mu mutima gwo n'okituukiriza. Kati olwaleero tugenda kwogera ku ngeri ki gye tukulamu omuntu ow'omunda oba omwoyo waffe akula atya, era na biki ebiraga nti tukuze, na biki ebiraga nti tuziŋŋamye. Kakati omuntu ow'omunda ono akula na kulya kigambo. Ekigambo ye Bayibuli, ebyawandiikibwa. Kati ebyawandiikibwa olumu ng'omwana omuto oyinza okuba nga tosobola kubitaputa bulungi. Kyova olaba ti weetaaga omusumba, weetaaga omwawula oyo, weetaaga faather oyo akikunnyonnyole osobole okukitegeera. Kati omusumba bw'akikunnyonnyola obulungi, awo n'olyoka otandika okukitambuliramu. N'engeri endala y'ey'okusoma Bayibuli, buvunaanyizibwa bwo gwe omuntu eyakkiriza Yesu Kristo. Buli Mukristaayo teeka olina okusoma ekigambo. Bw'oba tosobola kusoma, waakiri wuliriza, kubanga omulembe guno mulungi. Tulina ne Bayibuli ez'okuwuliriza. Oteekamu kateepu n'owulira Luka, n'owulira Matayo, n'owulira okubikkulirwa, byonna byonna osobola okubiwuliriza obuwuliriza ng'awuliriza rediyo. Bw'oba tosobola kusoma, ekyo nno kikukakatako. Teri muntu asobola kukula mu nsi ya mwoyo nga tasoma kigambo. Ekyokubiri,
okubeera ng'oteeka ekigambo kino mu nkola. Abo olwaleero tulina abakristaayo bangi bagenda mu kkanisa bambi ne basaba buli lwa Sande, ne bagenda mu Bible studies, ne bakola byonna, naye nga we bawulira ebigambo babiwulira abamu ne basanyukana nnyo, naye bwe baddayo tebabikola. Kati nga bafaananako nga James oba Yakobo kyagamba nti omuntu atakola kigambo abanga oli aleeta endabirwamu ne yeeraba, n'alaba ng'alina enziro ku feesi ye, naye n'ateeka wali endabirwamu ate ne yeerabira bw'abadde afaanana mu kifo ky'okwerongoosa. Kakati omuntu yenna atakola kigambo alina okubeera omunafu. Buli atasoma kigambo n'akikola ojja kwewuunya lwaki obeera mulokole ng'oli munafu. Ekikubeeza omunafu lwa butakola kigambo. Kakati okukola ekigambo kikuyamba nnyo okukula, kubanga bw'oba tokuze obeera ng'akaana akato. Abaana abato babeera ne wabeera nga munene nnyo abeera munafu. Omuntu omukulu aba w'amaanyi omusinga. Lwaki? Aba tannakula. Naye akaana ako akato singa kakula, akalenzi ako ne kakula nafuuka musajja, ssebo oba tosasobola mmukwatako kubanga aba w'amaanyi. Kati ne mu nsi ey'omwoyo bwe kirina okuba. Tulina okulya ekigambo. Okulya ekigambo kwe kukiteeka mu nkola n'okirowoozaako. Bayibuli nga bw'ogisomye ne gamba Mukama agambye nti ekigambo kigambye emitima gyammwe gyeraliikiriranga. Mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Senga tekibadde bwe kityo naalibagambye. Kati kiba kitegeeza nti n'embeera eno gye tulimu olwaleero, gweyimirira ku kigambo gambe Mukama waŋŋamba seeraliikiriranga era sigenda kweraliikirira, mmanyi nti obununuzi wange oli mulamu. Okiddemu okyegambe. Kati gwe gy'onookoma okukyegamba, omuntu ow'omunda ng'afuna masoozi, ojja kgenda okulaba ng'ekibadde kizimbye mu bulamu bwo nga kisaanawo. Okukula mu nsi ey'omunda tekujja na myaka. Tinze nalokoka mu 1998, kati nina okubeera nga ndi mukulu okusinga oyo eyalokose mu 2000 oba eyalokose mu 2021. Nedda, kiva mu kusalawo n'okuyaayaana. Osobola okuba nga gwe walokoka mu 1998, naye nga buli lunaku gwe emmere bwe bagireeta ku sowaani oteekamu wuuma n'ogireka eri, togirya. Oba kuwa ekigambo tokikola. Kakati nze n'endokoka 2021 n'embeera w'amaanyi n'endya nja kukuyitako. Nkuyitako ntya? Nkuyitako nga ntandise okubala ebibala. Olwaleero tulaba ng'omuntu yalokoka ng'emyaka giweze, naye nga bwe yayombanga luli nga tannalokoka n'olwaleero. Ekyewuunyisa nti abamu baalokoka nga bakyebuuzaako ku bakatonda abalala, n'olwaleero baludde mu kkanisa abakristaayo bamaze emyaka 2 naye era omusanga ng'akyanoonya bakatonda abalala. Kitegeeza ki? Ti omuntu ow'omunda abadde talya, munafu. Akaana akato akabwa bwe kajja kalina kwekweka mu kirenge kya maama waako, naye omuntu omukulu akwata ejjinja n'agoba embwa eyo. Kaakati njagala olwaleero ekigambo ekyo nkikomyawo. Weebala okumpuliriza, tujja kuddamu era tuyige ku ngeri gye tukulamu. Olwaleero tugambye tukula na kusoma Bayibuli, ekigambo Bayibuli, n'okuteeka mu nkola. Omusumba oyo gw'olaba nga mutuufu by'ayigiriza bikwatagana ne Bayibuli, ebyo by'akuyigiriza obiteeke mu nkola. Bw'onoobiteeka mu nkola ojja kutandika okulaba ng'okula ate nga nawe Katonda akwongera okubikkulirwa. Mukama akuwa omukisa. Nsigadde ndi omusumba Sarah Swaga. Amiina.